Inside Story Uganda, real source of political updates. Anyabu yakubye bukubisa mu bwati ku myaka gye mikulukulu waliwo jjeno omumbu yamukubidde akasimu n'amugamba weetegule abakulu ekijja si muntu yakutte bukwasi bwati n'asala busazi bwati bagenze okutuuka nga mama Miriam Matembe taliiwo nakati tanalakulabikako era azanye ng'omukugu naye nga y'omu ku babadde basinga okuwanda mama Matembe n'okukangaza yagamba gwe General Muhoozi bwe baba bakutenda jangu ku geeti wange jangu ngenda kukulagako nenzijukira mukulu Lukyamu Zikemi twalina teetaawo ku kisaawe nga wanda military police bwe yali eyitawo Kenya wamatuka waggulu kukadaala nayingira amayuuni wali wakyaliwo amayuuni awo nayingira amayuuni twebuuza mukulu munnaffe abadde ki military badde eyitawo byayo Keni teyabirinda Keni n'agenda so embeera eneeteereddwawo mu bannabyabufuzi General Muhoozi etuuse n'okuddusa maama Miriam Matembe n'akutuka amabega ogyogerako kiri kya Miriam Matembe kyo okyogerako kijeno bigirwa ekisooka wiiki tebadde nnyangu badde akasameme ebintu eby'amaanyi bingi bye tulowooza nti tukkirizibwa okubyogerako ne tuwa opiniyoni zaffe ate n'abantu nabo ne bana opiniyoni zaabwe kakati ebyobufuzi ebiriwo osaanye obimanye era njagala okutegeeza otyanga omusajja gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni muzibu nnyo nga natandise okubuulira politics gwazannya kati muzibu nnyo era tugenda musomako emyaka n'ebisiibo General Museveni olw'ensonga General Museveni bwe yenyenyamu bw'ati alaba nga akyalinamu kutwanya olutonotono otukyatwaza emyaka 10 mu maaso kakati talaba bw'abeeraawo nga si president anabeera akola ki afe mu nnaku 2 kuba womugirako eyo ofiisi aba alina okufa myezi 2 tuba tugenze lwakitula tolaba mwayi kibaki olwamugjawo tuba tugenze lwakitula ku bijja by'abajjajjaabe kozi wagamba tebiriyo gye biri kati awezezaawo entaana 2 entaana weeziri eyako okundeka ne Muzeeyi Kaguta weeziri awo bijja by'abajjajjaabe bijja by'abajjajjaabe okitegedde kakati epeesa lyeyanyize jjajja agamba abasajja ba Pierre bano baleese ekimberembere jjukira luli baali basitudde n'abateekako ekigere ekiwero ne basala omuliro kati neera bazzeemu okusitula beepangapanga kati ye kyeyakoze okuleka mutabanyi we kufa front mu operation eziri unpopular mu bantu eziyinza omumwogezaako kuba kati obusungu obuli mu bantu bungi bagamba ono Muhoozi kiki jjajja omulamba yazaalamu ono kakati ye jjajja abala ekintu eki kimu Muhoozi genda okole dubious operations destructive actions mu identity yo kuba jjajja asirisa agize bwati mu identity yo okitegedde tugenda okumaliriza nga abantu bagamba fundako ne jjajja ono taasoboke era bwe bagamba nti waakiriko jjajja naye oyo ono taasoboke tetwagala ono okiwulidde ono taasoboke ofundako ne jjajja kati jjajja ajja ku lasiti n'agamba basi toddamu njagala okutegeeza jjajja azanya ebyobufuzi jjajja agenda kujjanga mununuzi anti jjajja agenda kujja agambe nti nabatereddemuko empologoma mwazirabye kati empologoma jagirikoolinga kubanga akyagiinako obuyinza tebakulimba nti
nti waliwo amalayo 100 ku 100 mbu jjajja amusinziza amaanyi talina kyasobola mukola tekiriyo jjajja amaanyi akyagayo bulungi nnyo agamusikayo agavuga kati nkuziza wano ekyo kifo kiveemu ekyo nkikugyemu niwe bulawo ekibaawo ate okiwulidde kakati jjajja anyiza eri epeesa nga bwe yatunyiga epeesa nga tukyali mu Nuupu naye galubindi weziba ziraba wano tokiraba zirina kubanga galubindi ziraba wala za droni kubanga gwe omuntu ayagala okukwata matembe oyinza okuga nti onoonya bwa president matembe ekisooka Munyankole ekyokubiri mukazi mukulu akutuse yakolako ne taatawo yaliko minisita omubuuse ekikomera okiwulidde kakati ne fitina yennyini oba ogiteeka wali Mwankole okukwata Miriam Matembe okwata Miriam Matembe ofunemu ki jjajja waatukubidde awo tolerance omusibire wa Matembe omusibire wa era katugeze bamukutte omusibire wa kesi ki era ogenda gifunamu kiki kyoyagala okola ki okuprovinga because buli muntu akimanyi gavumenti yekwata gavumenti etta ekwata ekyegedde eyavuwaza egaggawaza ebyo byonna ebikola gavumenti tiwali atakimanyi kasaba nga mutuuze ali serious mu society kati wetaaga kiprovinga tewetaaga mama Matembe yekukumyewa simanyi simanyi mama Matembe tumanyi yekukumye mama Matembe naye yazanyemu nga sita okimanyi nti sita wakabinyo yazanyemu nga sita tazanye nga civilian okiwulidde naye gwe okugamba nti onyiza amapeesa ago buli avamu ekigambo buli avamu ekigambo olagawa kubanga society ya wano society ya wano jjajja yagyonoona era si nyangu yakutereeza kati owekitiibwa Muhoozi muganda waffe notisi azijja wali ewa PK zayagala okuleeta wano za applying wano President Kagame yagamba Muhoozi nti gwe taatawo kye yakola nti bannayuganda yaboonoona okitegedde ye akola ki kyovulaba asupendinga nnyo yeegayirira bwegayiriza abantu mirimu gya gavumenti gigenda mu maaso yaboonoona gwe bakwase gwe kola bya wano obakwasa omukono gw'ekyuma naye waliwo kabirezi bbiri okitegedde yojja notice waliwo kabirezi wano 54 kati society tefaanagana neggwanga teriri bw'ogatta Buganda esinga Rwanda obunene n'abantu kakati oyinza okugamba nti no General Museveni ayinza kuzannya nga Ankopike tekiriyo era notisi oba osomye enfu oba osomye enfu nkugambye oli alina abantu miliyoni 11 ow'e Rwanda toyinza kumugeraageranya n'omusajja alina miliyoni 5 ne miliyoni 45 agenda mu 5 tekisoboka management eba yanjawulo kakati muganda waffe wali wajja ki notisi nze kyendowooza tiziyinza obutamukolera kubanga society zanjawulo jjajja si musiru abantu kubalekamu akalembeekereza bafunamu ku kawaziwazi kyekimututa emyaka 4 n'atabakwata nnyo bw'ati kasitobeera rigged mu power abapulaninga okujjako baba bangi n'abalabe beeyongera abapulaninga okujjako babeera bangi kubanga you are rigged makubo gonna ogazibye omuntu abuliddwa wasiza kale tukole tutya tulina kwambala gwe kati jjajja ye kwekuwamu akalembereza kati jjajja akuleka muwosiza okujjako ng'obuuse layini wakubalira nti akoze eki wano abuuse bamunywe ekitegeeza ajja wano bamunywe era bakunywa anilofulu assembly era ovaayo
ne jajja musajja jajja musajja yanyize pesa naye abantu tolooza bali biraba ne jajja okimanyi jajja anyumirwa nnyo batabani oluusi bye bakola bwe tuwamulaba lo bakuba omusajja engwali yali agenda omusisinkana jajja yaseka yasigala atudde bwati naye ng'omusajja bamuttira mu maaso ge agamba bate ebyo si byange bya security ejjajja naseka ng'alaba omusajja bamukuba engwala bamufuula wano bamufuula wali bamutwala talinnya jjajja yaseka busesinira aga nti bannanga abaana bano ayinza n'okuba tanavaayo mabuusu kuba ebyo ebimutuukako direct yabikyusaamu takyabyagala oba oyagala mulaba olina kuyita mu makubo agamanyiddwa oyinza n'omala emyaka 5 oli ku nsonga emu eyo tolaba Lwasa bwe yali amweteze mu maaso ne bamugjawo nga bamunyumiikiriza bamugjawo nga bamunyumiikiriza oli bwe yamutuusa wali n'oli n'amwongerayo Lwasa yalaba ku jjajja bamugjawo nga bamunyumiikiriza ng'alina byamugamba kumbe bamutwala musajja wange Lwasa bamugja mu Lwasa oyo musajja wange ddala ddala nno nali ntambuzizaako naye ensonga ez'enjawulo naye sebo Mungu amusaasire namusanga waliwo namusanga naye nga omuntu wa wansi oyo yamwikola bubi tabitegeera nga ebintu byamusobako Lwasa si yoli eyafuganga emboozi era abantu si bangu Lwasa takyabitegeera nkugambye naye nga tukyali ku Lwasa ensonga ogitegedde ngitegedde jjajja engeri gyagitambuzaamu agenda tuuka ekiseera abeeko amapeesa gakola ki ganyiga nga buli muntu akkiriza nti jjajja agira atubeereramu okusinza ku kigenda mu maaso okusinzira ku kiriwo tufunde ne jjajja olwo jjajja ate jjukira nakugamba wano waliwo ekyo gye nakugamba wano emabegaawo naye nkugamba nti oludda oluvuganya lwonna okuva ku Dr. Besigye okutuuka ku Kyagulanyi okujja eno wansi mu babigirwa ate jjajja yatukolera mwe jjajja yabakolera era gwe mulina okufunza wasigala nga ekintu yakirina tulwana yakirina yatukolera bwakiwaayo kubanga ayagala okukikwata mumulabye atuwadde mu sample temumulabye akapera pointi yange ebanfu ebankyama ebantuufu nnyo omukulu atuwadde akapera mama Matembe bamubuusiza ekikomera nayogeddeko ne mama Sara Musumba ng'ali ku nkoko ya mutamiivu mukozi w'amaanyi mama Musumba nga eddoboozi likyavaayo oba yabadde yeekwese wansi wa kitanda oba yabadde luddawa nga mama Musumba eddoboozi nali wano likyavaayo abantu ne mbagamba bannange ebyobufuzi nga nze bwe mbiraba mu galubindi zange ezitalaba wala nnyo nga bwe mbiraba jjajja wasigala akyakirina ekintu twongera okupulaninga buli mukisa guba gukyali openi okitegedde naye jjajja bwasaksidinga mu transition n'agiwaayo abasajja bano ne batutwalako ekintu kakati oba osigadde ku ludda oluvuganya emyaka emirala egitamanyiddwa ate nga gino gijja kuba ataali ate ejja musibira mu bbwa nga tokkirizibwa nakuvaako okuba kukyuyogera ugambye ejja musibira mu bbwa naffe tufuuke ebiye Rwanda ti ne bwokyaza omugenyi ewaka olina okulipootinga ku erosi lina omugenyi ewaka bekengera batujju si batujju just mbeera yakuteeka society ku bunkenke buleme kubaako kye mupanga nange weyagalira otya mu ggwanga kivula abaddukayo ne bajja wano obasangayo bagamba munyarwanda mugambe beerako ewiiki emu e Rwanda tebasobola ate abo bakugamba Rwanda nnungi naye nga tebasobola kubeerayo wadde wiiki olina akugamba Rwanda nki nnungi yensinga Uganda tasobola sulayo nnaku 2 oyo musajja naye nga mukambwe nnyo kati mweyo embeera strategically and moving forward as opposition tulina kusamba tutya ekintu kyonna buli omu kyalina ekisoboka okulabika nti jjajja akyalina ekintu akikole kuba naffe tetunaba kweteekateeka temunaba kweteekateeka bwe buzibu bwe tulina tewali kweteekateeka kwonna kuliwo nkugaye bwe buzibu bwe tulina kati ani akikwata
Mukiseera kino taliiwo. Taliiwo. Okusinziira naffe bwe tuyimiridde. Ffe ate kati tulina obuzibu bw'amaanyi tobulaba. Tuli mu mbeera yaki? Obuzibu buli butya obw'amaanyi. Muslim brotherhood. Anti strategy. Kubanga okukwata obuyinza strategy. Naye nga okwagala oba buli muntu aba ayagala. Kiringa omukazi omulungi bw'anajja ku kyalo. Nga buli omu namwegwanyiza. Naye ani ayina obusobozi ne strategy entuufu emukwata emufunza n'ojoga ku kyalo nti nze amuyina. N'ojoga ku kyalo nti nze mulina. Mulimu omusajja ku kyalo nga se bukasiba ekikalu ne kakisibira eno ku mwoyo. Ti oli asinga obulungi n'ateekako ne suspender. Ne suspender. Nze amuyina. Strategy. Kati ffe strategy yaffe ekyali yakukubagana. Actually juzi na proposal ne balabika nga abatanagitegeera. Banyiize bunyiizi bakulu bannange. Banyiize bunyiizi. Ojjukira nali wano ne nkugamba nti wetuba tunazanya ebyobufuzi ebirekeraawo okutukangakanga w'ekitiibwa General Muhoozi byatukanze n'akwata oli tulina okuzimba capacity kijje tunazimba tugizimba tutya. Nali ndowooza nti bagenda kumpita twogere details. Nkani anaakuyita? Abannange. Nze ndowooza mwanditudde butuuzi na jjajja. Kikisinga mu byonna. Nagenze okulaba ndaba General Muntu Lubongoya boogeramu eva ku by'olukiiko. Ninga ne Museveni ono yatuloga bulozi. Naye kimanyi nti no solution esinga mu kiseera kino kwogera na jjajja direct. Anti nze naleeta ebintu bibiri. Ekisooka wetuba tetuyogere na jjajja buli mubaka wa parliament azimbe resistance committee ngetugamba nti tugenda gukuma tusobola okugukuma ne gwaka. Okitegedde? Kubanga entandikwa weeri yemutandikirako. Weeri obusungu bw'abantu bwebulibwo bungi bubulamu just kuorganizinga. Kati ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ku stretchinga establishment ya jjajja n'abasajja be. Nga naye bwolaba tusitwekinze bwakusikamu Dr. Besigye n'akusikamu Lukwago Miriam Matembe ali ku misinde abalala basalamu Musumba takyayogera mukaaku akabira bukabizi bwati ku stage. Kati nabo batakuwadde budde bw'organizinga akusitwekinze odduka kutaasa oli adduka kwetaasa Ssemujju ali wabweru wa ggwanga okudda n'obutadda. Ssemujju yakufulumye yagenda mu kukola sijjo bahumura naye okudda n'obutadda kubanga amawulire agavuba eno si malungi. Oluze Ssemujju teyabinyize mu nswa kubanga Miriam Matembe baba yabuuse ekikomera ate Ssemujju mu ngeri ey'ekigayidi. Okiwulire ba scouts ne bagayidi bamanyi bulungi. Kati yafulumye mu ngeri ya kigayidi. Kati kitegeeza gwe yagenze kuhumura oyinza okusabira ddala omuzikiti oguli okumpimpi n'ofuuka imaamu waawo. Abava e Uganda balabangako nga bazze kukola humura nabo. Nonyinyamu nabo. Sheeka Gundi. Tulaba Sheeka Gundi Lutale yagwako. Yali agenze kulomba dduwa. Agenze ne Dr. Kizza Besigye Kenya. Ate ebyamugiramu ne gumukubiramu. Ninga yali agenze kubya dduwa. Mukitegedde. Kakati mwetaaga kutula na jjajja. Kati that is point number 2 ya kukola ki ya kuengaginga jjajja one on one mu public facility ekololo. Jjajja akube wali katenti ke aleete bakiriwo kiwanuka Samu Mayanja ekiwulidde ne bajenozi bana abayagadde ate tumugamba n'aleetako n'owekapeeka oyo yasinga obukulu. Shoka Buzoba owekapeeka oyo Shoka Buzoba y'amaanyi mu debate abeeremu kuba bingi ebimutambulirako ebitunyiga eno. Weebale nnyo. Okitegedde? Kakati tiimu ye yonna ne General Muhoozi abeeremu kubanga yena nnyini basement. Weebale nnyo apostinga byaba ayagadde aprovokinga abantu. Ye mama tumuleke mama tumuleke alikavaringe twavinge debate ku level eyo naffe tujje
Common Man is Party Munyagwa kulembere timu ye. Kituufu. Secretary General muveeko emabega. NUP oli luddawa. Nawe leeta abamalayo ewuwo. Lubongo yagasimbagane ne muzeeyi. Kwegamba ebintu tubitegereraawo nti abamu badde baana ba munda tubitegereraawo. Jajja abasanguliza abo. Obo abatwasanguza atwasanguze. Okiwulidde? Mumubulire tujja kusobola kukola ng'opposition teriiwo. Era eggwanga jjajjikuba ekigwo. Oyina kola ng'olina opposition. Ajjaddikuba ekigwo. Twogere ensonga misana tukunga temulimu gw'oliisiza ssente. Bonna nga bazze nga buli omu ajjidde mu mmotoka ye. Era tusaasaanira awo. Nga twali akutte ku munwe gwa nusu. Tusaasaanira awo buli omu n'akola ki. Naye nga waliwo ekituukiddwako. Ekifaananyi ekinene eky'eggwanga nga kirabiddwako. Si bye bino ebya iPod ebyokuba mbu nina omubaka kati ntuula. Ebyo tebiina makulu. Tebiina makulu. Kubanga ebibiina by'obufuzi ebirala bingi ebiriwo. Ebya iPod tebiina makulu. Naye kati olabe enteekateeka z'abannaffe za kuyingira iPod basikeyo akantu. What about the content? What about Uganda? Mwe musayininga kufuna sente. Kakati ebizibu ebigenda mu maaso byo tubikoze tutya? Omusajja asiba buli muntu. Kibooka evuga. Ate mubi nnyo. Teriko kuwummula. Teriko kuwummula. Kakati wali mu iPod tebigguka. Bofa abamu abagala bakalampenge abagala okugamba jjajja amazima terutuulayo. Bano batibiina byonna ebiriri gye sadi byandibadde bibeera. Twetaaga kafora ako jjajja abeere wali. Ne bannaddiini babeeremu. Twogere ku Uganda. Misanatu. Meeting etandika essaawa 4 ku musanvu tugende tulya akamere. Tugiddemu. 12 twawukane. Buli muntu aba ayogedde. Buli muntu aba ayogedde. Jjajja mumutegeeze ekituufu. Kubanga jjajja naye tulina omutikulako obuvunaanyizibwa obumu. Tewali nsobi gye twakola mu byabufuzi bya Uganda ng'okulekera jjajja gavumenti yonna. Mwakola ensobi nnene. Byonna. Byayagala byonna byeyakola. Uninterrupted. Okiwulidde? Kakati mweyo embeera naye bannange banyiize bunyiizi. Banyiize. Bwe ndabanga. Gwe wakitegedde otya nti banyiize? Era kyova olaba okulonda kwe tugendamu konna kati tunuulira akalulu akaabaddewa. Akekalangala. Akalulu akekalangala tekaabadde kalulu. Opposition yafunye obululu 7. Tekaabadde kalulu. Bafuna omutwalo gumu mu 100. Tekaabadde kalulu. Kabadde katya? Yadde military operation. Emboko yanywese. Yadde military operation. Emboko yanywese. Bokisi bayiyenga mu buyiyi. Era wenare mwalaali tiyawangudde. Mwalaali tiyawangudde. Owanupu yawangudde mwalaali. Ku bululu 7. Omwana muganda w'omugenzi yawangudde. Era mu BNRM nalabye manyi naffe Nammere. Minisita. Minisita omuto owa gavumenti ez'ebitundu. Omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu. Namulaba akola vidiyo ng'agamba nti akalulu ako NRM yalitegedde nti oli omugenzi family erese replacement. Kisooka omugenzi yali muganzi mu kitundu. Yali akoze bulungi ebintu. Kati family eyo nga abalonzi baliraikira ogiddiza omukisa. Wakiri ekisanja kikole ki? Kiggweko. Era ye nga muliraanwa Masaka Kalangala. Waliwo Justin Nyanja. Ye nga muliraanwa ng'agamba NRM okujjayo akalulu ako ejja kuba ennyodde bunyoozi. Nsingo ya muntu. Si wini zino ezitegeerekeka ez'ekisajja ekikulu. Era bwe kyabadde. Kiboko yavuze. N'agamba sijja kumala budde kugenda mu kalulu moodula eyo. N'omukyalo oyo Nammere okimanyi nti waddala. Ate senze saakugamba nti tomuggyako maaso. Kubanga ye n'ekintu
ekintu NRM bwekikola nga kikyamu akyogerako akijjayo bw'akikola nga kituufu era akyogerako. That is being objective. Okiwulidde no matter ebya NRM bye no matter muntu wajjajja tetufuddeeyo naye wabawo ensonga eruma omuntu agijjayo nga bweri nti nze sijja kwetaba mu kalulu ako kyandibadde kirungi omuganda eno efune famire erina sympathy y'amaanyi. Omugenzi yali mubaka mutuufu banyodde Kanyole okyegedde kati ebintu module NRM kati engeri gye managingamu okulonda kwonna oba twagala oba tetwagala we need a debate with the judge. Ekyo kisinga obukulu ate ne judge naye kimuyamba naye ani agenda okukulemberamu okukunga abantu abo okukola appointment ne judge kubanga ffe twogedde ganti oyogedde kati bikomye ffe twogedde akirabye nga nsonga nkulu akipiikingiraawo kati tulina okulaba Saamu Mayanja saabawuliza wa gavumenti nateekateeka nze siyinza kitwala ku levo ndala olw'ensonga sinze ayina wiiru sebo oli secretary general ndi secretary general kituufu siyinza ayina public wiiru eyogera ekigambo mu ludda oluvuganya ne kiba naye mpa amagezi kakati ani golaba ayina kubanga tewaliwo kubanga abandi badde ne public will bali ku byabwe birala nnyo era bwe bagamba ekituufu banyiiga bunyiizi balina obusekese obugende wajjajja obwo obusekese bwe baagala busigalewo. Politics wa press conference tumubaddemu kyakola oyo twamukowa kuva ku mulembe gwa Ssemwogerere wabeeranga n'amanise mu jjungu era byebimu ebyo nga mukwatira manvuuli netukumba n'afuwa ebigambo netumaliriza netugenda wali netulya ebisooli byaffe ng'agula ebisooli ebyokye nenja nemufuna we mugenda era bwakugumya nga jjajja we mumutwala ajja kuvaako nga teno naffe tumukkiririzaamu nga jjajja bwagenda kakati ebyo byadda tetukyabyagala nakati byebiriwo ebintu ebituufu kusisinkana jjajja mwogere ku future oba kakati oba twagala oba tetwagala Dr. Besigye bamutukwatako bamutwala okiwulidde ne bamulemera Lukwago bamututte bamuwadde n'ekitanda emulago ali wali bamukuumira wali owa prison ono bwagenda okufuuyisa ono asigala okyegedde bamukuuma nga mutujju Lukwago bamutututteko Kyagulanyi yadduuka tali mu ggwanga okusinziira ku mawulire agava mu Amerika bw'ogageragera n'agali wano ku ggwanga agamba nze nabala nnyo mbuye yabala nnyo akasajja kaali wadde kanywa ddanga nange kankasukawa ewali Dr. Besigye yabala nnyo tulabye n'ensi ate kumala kutya yagamba akasajja kaali badde nange kankuba ddayinuka nga twawula busenge ne Dr. Besigye twanditabye nti nno mulwanyi anti yakugambye yabala nnyo omanyi ne mu byobufuzi okusigala ng'okyayina freedom of movement nakyo kikulu oba obaze nakyo kikulu era ffe we twali tutandika activism mu 2005 okiwulidde nga briefing gye tufuna nga ffe bakomanda abaana tubagamba nti bwe bakukwata manya esasi likukutte ku levu y'okwatibwa kwokka manya esasi likoze eki kakati making sure nti ekipiira kinyooka naye nga tokwatiddwa oba odduka emisinde ngono omusajja we Kakamega oba ogumala otya naye nga tokwatiddwa omusajja we Kakamega wamulabu yali edduka emisinde bannaye yadduka nga kyo kyokka ekimu bamukolamu obuntu obw'enjawulo n'agira n'okuwondowa n'awondowa gwe kakati awo we tuli Mama Matembe aliira ku nsiko bajja munywera Ssemujjuŋŋanda yagukumyemu kakati eyo leeya togirina okiwulidde leeya ffe mwe tuzannyira eno abantu tebaagala tubakomandinge ebintu tubimanyi naye emmandu otenalinnya mukaako musajja wattu ali awo ebigambo byamusobako toyinza kugamba nti ye komanda naye ng'ebintu abimanyi mukaako abimanyi
so mweye embeera kyova olaba mu mbeera gye tulimu nalinga nkugamba era kankiddemu nkugamba nti tewali amanyi pulezidenti kyaddako afuta jjajja tewali amumanyi ffenna tuyinza okulowoleza muhoozi nga si muhoozi nkugambye ate kati gwe muhoozi byakola gwe olaba bigenda eyo tebigenda kuba pulezidenti tebigenda kuba pulezidenti muhoozi byakola byaba igp director cmyi bebakola ebyo baberikandiho bebakola ngaebyo mufunge wuyo yakute sente mmeka mufere yakubye golodi tumukwate mutekeko emundu ajja kumwogera gyali ajja kukola ki ajja tuwaako transaction module eyo semwise yakolanga ne iso bwe bityo naye political business political business nzibu oteekwa okuba nga obalansinga ebintu bingi nnyo yerabigirwa gobala ki gobala ki mbala mbeera mbala mbeera embeera esoma ki gwe mukulaba embeera esoma ki kati gwe ng'omubazi mukulaba embeera esoma ki kati embeera tewali amanyi pulezidenti addako nawe otoba butobi kati nkugambye tewali amanyi pulezidenti addako kyo tebakulimba olijjayo obutambi bwe twogera wano obupuleyingira abantu kati abavubuka ba Pierre yabasinga balabanga muhoozi ali 50% mu buyinza bwe balaba abenaremu balabanga abalina jjajja afuta jjajja balina muhoozi nabo balishuwa ku ekyo naye Kurani egamba nti abantu bakola enku naye Katonda alina nnyini nkwe ezisinga obungi Katonda takola nkwe asula mpigi kakati kino ekya PLU omubaka n'amala okugamba nti aleeta private members bill balabe nga bateekawo enkola ey'okulonda nga obulonzi leader of opposition nga ababaka bonna bamulonda ab'opposition olowooza si kwongera kusikayo Joel Ssennyonyi naye bamusike bamubuuza akawumbi akamu obukadde 7 eza Civil Aviation Authority akawumbi akamu obukadde 7 toyinza zibuuliza mu kukyusa ofiisi waliwo ofiisi ezirina okukola ku ebyo ofiisi ya IGG yekola ku ebyo okunoonyereza ku buli bw'enguzi bw'abakozi ba gavumenti kuba ne Ssennyonyi mukozi wa gavumenti mukungu wa gavumenti mukozi wa gavumenti okitegedde kakati woba ojjukira ebigambo nga ntandika show yaffe eno nkugambye nti jjajja ono yamutadde ku front amubijjise mu bantu amukube chemical amusiige black kati ng'ogyeko ziri military operations ez'okukwata okitegedde kati neeno erisivu eya parliament nayo yakumenyaamenya ludda luvuganya luviirewo ddala naye sibayo bannayuganda banakitegeera mu bintu byonna bye tusobola okufuna as opposition ebituyamba okumuvinga forward kwe kujjawo ofiisi ya leader of opposition eveewo era jjajja n'atuyamba n'asucceedinga mu ekyo n'agitugirawo nze nja kuba mmaze nja kuba simaze nti kusanyuka ojja kuba ogukuba mu katimba nti Ssennyonyi sijui yavudde mu ofiisi tujja kuba ffe ng'abalwanyi tumaze okudda ku leverage emu nga mwenna musafalinga kyekimu era nga tetulina akakwate ku gavumenti musobole okulwana lumu tusobole okusala amagezi gonna agaleeta enkyukakyuka kubanga oli bw'abanga ali mu bigenaagena aba tayagala kumukwatako nkugambye akunyiigira ayinza n'okuwa obutwa onyenyemeeza oyagala kuyiwa bintu bye nze nanyenyaako emmeeza ya Anita Among nga budde bwakulya wasibira kitali nali sifudde wali ofudde nali sifudde nga n'abantu bange benyini banakibiina bannange bakambwe bakkiriza bakambwe nga bakkiriza ogende
nga bakambwe. Kati office eyo oli bw'aba alabira okumpi alowooza oyogeza fitina olwokuba Ssenyonyi agirimu oyagala eveewo. Office eyo eyambye jjajja okumubalansingira ebyobufuzi bye. Office eyo eyambye jjajja okumenyaamenya ebibiina eby'oludda oluvuganya n'abiyuzaayuza y office. Erina obuzibu bumu, buli gwe bagikwasa okugivaamu ne bamugjayo nga teyeesiimidde akola kibiina kya byabufuzi okwawukana ku kyabadde abeeramu. Jeno Bigirwa, abaana ba Paulo Kafeero 27 yafisizaawo aba. Kintu ekyo kyanneewunyisizza nnyo. Naye omubaka Muhammad Nsereka abiganye. Agambye nti ebyo bya bulimba tebasobola. Ayagala kuwakanya sayansi, alinga atali muyivu. Era ayisa abaana ba Kafeero bonna abasigaddewo batuule balabe ekyokukola. Ayinza okuba ayagala bategulira mu butegulizi nawe. Ayagala kutegulira mu butegulizi, ayagala kuwakanya sayansi. Kubanga waliwo omwana gwe baalisi yafaananira ddala Kafeero ennyindi weddiwati wano. Waliwo gwe nalabye ow'obulevu nga Kafeero yafiira nga obulevu buli bwe butyo nga bimusobedde. Naye obwo obulevu kaleko bwo obusunsula. Naye omanyi bwana Kwezi, Kafeero n'obulamu bwe buli muntu yali abulaba. Musajja mutamiivu, si muli wa mmere, okiwulidde, mudongo. Kafeero obulamu bwe yali tasobola kuzaala abaana 25. Obudde yali tabulina. Tekisoboka. Era for the first time nze ndi wamu ne DNA. Kyogamba nti ndo Kafeero yali talina budde. Omutamiivu yenna asula mu bbaala. Avaayo 11 okutuuka ewaka kuwebaka gumuliko. Kino ekiwala akiguddeko eyo akikutte mu lumu eyo mu bikaali. Okiwulidde? Agenda okikwata mu lumu kibadde kirina n'olubuto. Zeze embuto zibe abaana ba Kafeero. Tewaliwo omusajja mutamiivu azaala abaana 25 ng'ate mudongo tekiriiyo. Tebatumalira budde. Ekitegeeza abantu bano tebazaala nnyo kubanga ne Walukagga yasigaza 2. Tewali budde. Kati ogenze mu bivulo omazeeyo emyezi 2 toddanga. Abitekisi nebe yasigaza wabamanya. Bebo si mutegesi wa bivulu. Ekivulu kimu kati alina kyategeka Sujiba Banakatemba. Bana abakadde. Kimuuba bana abakulu. Abakadonka. Banakatemba. Comedian ekyamuzeyi muteweta. Kati yeewubadde nadde eri mabanja biki ng'omuzamu byakuzaala. Tekisoboka abantu abalina amaanyi gaabo abalina abaana abalaali bebafu tulina obudde. Jeno olina obudde. Ife tulina obudde. Obusimba Nakakongo n'anywera. Tulina interest mu details. Era tugenda mu details. Budde bwe bwakuzaala mwana, nze sina mwana gwe ntwala ku DNA. Bonna baakufaanana baakumalayo. Tekisoboka bakuteza olubobbo olwa Kafeero. Tekiriiyo. Abaana wa Kafeero oli abadde alina obuzinankani bwe buti. Ennyino nga nayo yagira bw'eti. Anti kati tuyinza okusisinkana nga tufaanagana. Gwe tolabangako omuntu wafaanana oli. Hamisa akyafaanana Namboozi. Namboozi. Oyinza okugamba ba Luganda. Webale nnyo oyinza okugamba Misa kiyadda ku Namboozi. Naye nga tekiriiyo. Nze balinga banfaananya ani Abudumulasi. Balowooza tuli ba Luganda. Naye Abudumulasi kati yagejja face amatama gonna gaayo. Yafuuka muniga nti. Yafuuka muniga. Ninga mwali mufaanagana. Naye nga twali tufaanagana we yali akyali mu sheepu ya. Mufaanagana face giraba kati ate. Oyinza taata waffe yayitirako. Ewani. Owo Abudumulasi okuyitira. Owo Abudumulasi okiwulidde. Naye nga tekiriiyo. Okufaanana si Luganda. Mukama naye yeerabira n'oluusi n'akola face ezifaanagana. Waliyo abantu abafaanagana. Waliyo abantu kati nze nina omuvubuka yali amufaanana. Yali mbalala. Kyamuwaliriza okulinnya ebbaasi ajje e Kampala. Kundaba bulabi. Yali andaba bino eby'emikutu gyaffe. Ng'ali eyo yalabira ddala tuli ba Luganda.
naye nga Munyankole w'embalaasi najagala bakebere ne DNA ntwala mu ebyo nina omusajja muyita Tenywa Moses awe Kasubi atunda nanasi na kasero afaanana Besigye obulamu bwe bwonna ne batemako feesi ya Tenywa ne bagiteeka wali ne ya Besigye baluganda waliwo n'omuvuka yesimba Kayunga eyo nalabanga ebifaananyi bye mu Kayunga omwo naye ng'oyinza okuloza mutabani wa Dr. Besigye talina kyeyamulekayo n'oli talina kyeyamulekayo okitegedde kakati ebyo bibaamu mu society abantu ne bafaanagana toyinza kuleeta bulevu bwo ng'olwokuba wakola obulevu bwa Kafeero oli mwana wa Kafeero yali tasobola kuweza baana 2 mu aba tekisoboka olaba fulutanya mwenge nawe olaba nga tobasobola nga batonyiikidde bunyiikizi nkugambye tobasobola naye bwoba onyiikidde osobola obbaweza kati tekikyasoboka emyaka gitugenzeeko era bano bahaji bana leero Haji alina bahajati be bana sijui haki nnya mbu azitabaliramu bulungi alina abaana 39 ku 4 alina bataano bali abalala bonna si babe tewaliiwo hajjati akulinda omaze wiiki namba tokomawo ne batamukwata mweno taliiyo ate bwasanga abasajja abasibanga mmwe babasoga abasibi b'obubwa anti omwazinyi abaawula Katonda wange omwazinyi w'oku 15 yabataawuluza nti ajja tugende kuki tugende tusale subuhi okiwulidde kakati mweyo embeera abaana abo si bakafeero kituufu obulamu bwa Kafeero bwali bunafu nnyo nga tasobola kukwata abantu bwatyo n'abajjamu ebiwanga tekisoboka naawe baba muwa abaana abo ekisooka yali serebu erinnya tutumufu nakati likyali ly'amaanyi ekyokubiri yabakwatamu kituufu ate kubanga yabakwatamu enkola y'ekiyimbi nga bw'ogimanye abakazi baagala nnyo abayimbi n'omuyimbi atalina pulaani sibajjawo nakutwalako omuntu mbu muyimbi jingosho nakutwalako ekintu n'atuuka awo ogenda okulaba omuwala gw'olina takyategeera mbu alabye omuyimbi abayimbi obamanyi gwe nga bali ebyobwereere vaawo zimbadde simanyi naye n'ogamba yayimba ki omuntu wafugo agenda okuwa akapera agenda okugjayo akapera nga temuli makulu gasiya yennyini naye ngaomuntu omukazi amulabye n'ayasaamirira bw'ati mbw alabye omuyimbi kyobona nzisembera abayimbi bwe bali olina omuntu wo otambudde naye otaddemu sente z'ebbanga ddene mbw alabye Ronald Mayinja ng'ategula buteguzi nga tazeemu kutegeera bw'olwokuba miisa kiwuuyo awo kati byebiki olaba si bonnaffe batulaba eyo abantu ne bagwa eddalu nzi nkyali muntu wa bulijjo gomanyize gye mpita eyo kyentuukako gwoli serebu naye nze ndi wanayinki niye olaba naawe ssebo abantu nigira olaba abantu bakufiirako bufiisi ate muntu kyanfiirako nze siri ku foomu tolina sente tolina kyate kakati bantu kyaba nakufiirako nze ndi mu byabufuzi mu mbeera eyo gy'olimu nze ndi mu byabufuzi mu mbeera eyo gy'olimu ssebo lwaki okungiriza azifu waliwo ekyamaanyi ekiri awo wano Vincent Ssegawa yagamba ayagala mukyala yabakuŋŋanyiza kwolefaamu ennansana layira omanye ekyali awo mbw azze kulondamu mukazi tokiraba abakazi bajja kwolefaamu ennansana ne bagenda kukola nga bakola interview ssebo mbw alondemu gwanaatwala tokiraba nti kati waliwo abayaaye bo bali wano wabweru bo balinze binyirira ebizze ebinaaba biwandagadde byo bibateeka mu mmotoka ne bajjawo owulidde naye Ssegawa biveeko gira nga babateekerawo naye nga Ssegawa kyasimbye abantu layini yabasimbya layini kati abakazi bonna tebaba siriyasi ku muntu omuntu tumufu awaayo ebintu byonna okiwulira kati abakyala bamikisinga nnyo ebintu ebyo agenda n'akola ki
agenda ne yeebaka n'omusajja saawa 7 ogw'emisana. Sajja yagenze kukola omusiguze olubuto ne lukola ki ne lukwata nadde ewaka ne yeebaka n'alinda bbaawo naye n'atandikira awo ayongereza ku ki kooli. ogenda okulaba omukazi tanobangako tomwekengerangako naye omwana siwu. Omukazi okimanyi okuwanda mu kacupa amalusu naye ng'obadde tobeera naye ebbanga ddene naye natandika okuwanda toyinza kwesika. Omukazi mu mbeera zaffe eza bulijjo kasita akugamba wampa olubuto anti ng'oludde okubeera naye ng'otandikira awo tasobola kyogera nga temwabeera mwenna. Mukyalawo katugeze oludde okubeerako naye ng'oludde nakugamba nti muli mu motoka tandika okuwanda amalusu mu kacupa kati wakiki naye nga lwaki olwawo tyalusaazi lwaki olwawo oluusi embeera nga mumuleeta ebizibu olina oteekawo embeera ne weewaliriza waaki eya buli lunaku oba ebiryafuta munywanyi wange musomesa yanzisiza esisuko kati weina badi ne mukyala wange ludde okubeera naye mu mukwano naye bwe tuli mu mmotoka akutta akacupa awandamu amalusu nemugamba yii olubuto walugyewa ng'omukyala yamuzeemu mbu alusaazi zimuluma namugambye genda weekengugire omukazi nga muzibu nnyo okebeze naye ali muwadde ansa ey'amangu mangu mukazi nga muzibu nnyo alusaazi zezimwagaza okusisima. Bamanyi abakyala bazibu waliwo omusango gwali mu Amerika eyo tugusomako baguyita Brownlee versus Morgan. Okitegedde kati Morgan omwana yawaabira maama we ng'agala okumanya taata mutuufu oluvannyuma lw'omwana okuwulira olugambo nti taata ne ba anko abaali bagiraagira awo tekuli taata we mutuufu. Kakati musango ne guyingira kooti ya Amerika. Kati kooti ya Amerika nga bumanyi Amerika yo buli kintu kyeteekako omukono erina okimaliriza ekiggusa esobole okumanya ekituufu n'obuzibu buvaawa. Kubanga mu Amerika obugwenyufu bungi nnyo businga wano. Baleeta abasajja bana mu kaguli ka kooti bonna ne babapepeta nga tekuli taata wani w'omuvubuka. Mukazi n'atangalijja mukazi n'agamba lwaki muntuusa ku bino nze taata w'omwana nange bwe mwagala kukola n'amaka gange. Kooti n'emugamba kino kye tukola si kikyo tuli ku future ya mwana ono amanyi wewa twagala kooti eyagala omwana alina okufuna taata w'omutuufu. Tetuli ku nsonga zo tutereereza mwana ono future ye n'abalijja abasajja bana ne bafuluma akaguli bonga tekulika ne bamugamba jjukirayo omulala yenna jjukirayo najjukira aba basatu kooti nebaleeta nebasimba awo nebabajjako DNA nga tekuli taata wa mwana endulu nevuga kooti nemugamba guno omusango guggwa biwedde ate gwali gwa byafaayo n'abantu abalala it was a public interested matter. Kakati ne bamugamba ddamu ojjukireyo omulala yenna yali kaseera kazirimunyo omukazi yawemuka n'akola ki n'akomayo kwe kugamba nti waliwo akasajja naye kaafa mu akisidenti nzijukira nali nako kaafa mu akisidenti wa egindi kooti nekolagana n'authority yeeyo e Florida ne bakola ki ne bagenda ne bateeka embeera ku family ne bapikinga samples ku family member abaali mu layini ey'omugenzi bagenda ogira bwe bati nga DNA yentuufu ng'ekutte naye ng'abasajja 8
Allahu akbar. Bawe yatunula. Bali kubanga tuko kubanga yaberangayo mu kkooti. Asajja 8. Kakati nga bamuyiseemu. Naye ng'eyafa ye taata w'omwana. Era kkooti neegumala. Naga guwedde. Kitegedde. Omwana n'amanya famire ye. Gutegedde wamu. Kyekyo. N'omukwano gwange bambi yankwasa ennaku. Nagenda ne mukyalirako. Nangamba nti mwana kwezi wategedde twafunyeyo akaana. Koze munnange kulika yoga. Nti era onsanze ngenda kulaba Nakawere bamugye mu ddwaliro jjo. Koze nkuwerekere. Nga muwerekera. Nga tutuuka wali bambi nga bajjayo bebi nga bamumukwasa. Tuli awo fembi. Nga ndi musanyufu nnyo. Tajja afunyeyo omwana. Ti nazaala wange ye yakoze kyonna ekisoboka yabadde ku mulwadde. Konze kali ng'alera mwana ng'alekawo bikozesebwa nga tugenda. Kati juzi nga nziramu mubuuza nti wange bebi waffe atuuseewa. Ate oli omwana wange. Konze ate kiki twagenza okuva mu DNA ng'ate omwana wange. Kasiwuwe. Omwana si wange. Omukazi n'atandika kale kangende ne mulekwa wange biki k'omusajja nti ate mulekwa talina taata we. Ayina. Genda onoonye taata we. Nga bagulira yawo ku sukaali ne sabbuuni nga bawayo ne kasene kaga nti mugende mutandikire okwo ng'abasiibula. Naye taba kubanga yagenda ku DNA. Tuve wano kwezi. Okimanyi nti yali afunye obuzibu. Aweerera omwana paka. Kakati ffenna n'abasajja tuli ku ttabbu. Abaana twetaaga obba. Naye nze sijja genda. Nze nja kugenda. Naye abaana bano ne bwe naabasanganga abamu si bange. Wakiri balinziikula nga Kafeero. Nze sijja kukkiriza kunziikuula. Naye abaana bakeberebwe. Bakereberebwe. Bafune bwe mba nga nakuweerera omaze yunivasite ki nakuweerera. Olijja woliba osiimye. Kubanga maama we era ayina abalala baazadde abange. Ekitegeezera nsigadde ndi taatawo newankubadde nga siri taatawo w'omuntu. Olijjanga n'ondaba. Olijjanga n'ondeetera kasukaali. Ate ne wakasigobyewo. Naye omanye ekika kye ekituufu. Okitegedde? Oyinza obutamugoba waka. Kubanga tuyamba n'abantu be tutamanyiiko. Weebale nnyo. Naye n'abeerawo ewaka naye ng'amanyi nti taata ono si ye wange. Owange y'oli. Maama yakola effujjo. Maama yakola effujjo era nga bwe batera olikola. Era nga Kafeero bwe yayimba n'agamba maama we yasinkana ey'okumuganga. Abasawo balina enkola eno eddagala ery'oluzaalo yaliteekayo. Ery'omukisa yaliteekayo. Waliwo eyasalira munne emirundi 7. Omukazi kasita ayingira ebyokuloga. Manyi ogenda bazaala abatali babo. Oba oyagala oba toyagala. Omuganga yamusalira emirundi 7. Naye omukazi bwe yatuuka ku mirundi 3 nakati. Omuganga ku ngeri gy'otwalamu ebintu. Emirundi sijja kugimalayo. Eddagala linemye. Kwezi kutadde. Kangende n'ekyo. Wabula nyongera okubajjukiza nti nno bannange ku Lwokubiri tugenda okugaba award. Jeno Bigirwa yawangudde ku bifo 4 ebyabadde bironderwamu. Jeno Bigirwa yawanguddeko ebifo 3. Maama Nambooze n'awangula ekifo kimu. Naye nga yawangudde Jeno Bigirwa ku bubonero butono ate eno Jeno Bigirwa n'amuwangula mu bifo 4 ebisatu ku bubonero bungi. Ne tuba nga tulina omuwanguzi w'ebyobufuzi Jeno Bigirwa isebo yoga. Weebale ssebo weebalire ddala. Era omukolo gw'okukwasa engule gwa ku Lwakubiri wano ku Land Star. Tugenda gaba engule ey'omuweereza asinze okuweereza mu byobufuzi. Moderator. Tugenda kugaba engule eya upcoming moderator mu byobufuzi. Engule ze tugenda okugaba ziri 3. Era omugenyi omukulu mubagambe. Asimanyi gwe mutegese naye nze sinata mutegesani. Tutegese minisita waffe. Minisita kyo. Owa local government. Omukyala Nammeere. Bikira Maria. Nammeere gwe muleese. Maama Nammeere gwe tuleese yagenda okugaba award ezo. N'olw'ensonga eyo emikutu gya social media gyonna tubayita wano ku Land Star ku Lwokubiri ssaawa 4 ez'okumakya
tujja kubeerawo nga tukwasa abawanguzi awaadi ezo. Tuli basanyufu nnyo minisita maama Nammeere yakkiriza okubeera omugenyi omukulu okukwasa awaadi ezo. Ate ziriko ne bbaasa mwana wattu kikinjawulo. Ofuna awaadi ne bbaasa.